ya Busiro County East yes akakiiko kafulumiza okusalawo kwako era nga twalungamiza ku nsonga eno tugamba nti no kituufu oluvannyuma lw'okunoonyereza ebyatuleeteddwa ebyatuweereddwa n'okubyekenneenya obulungi okusinziira mu mateeka ne mu buyinza bwaffe ng'Electoral Commission kandidate yasunsulwamu omwami Walukaga Mathias teyatuukiriza bisaanyizo eby'okusunsulwamu ku mutendera ogwo okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Parliament okusinziira ku section eyokuna akatundu akasooka n'akawaayiro kya aka Parliamentary Elections Act. N'olwekyo akakiiko kawandiikira returning officer nga kamutegeeza nti okusunsulwamu okwo kuteekeddwa ku bbali kye bayita set aside. Agiddwa mu lwokaano era naye ategeezeddwako omwami Walukaga ne bannamateeka be mpozi n'abo abaleeta okwemulugunya. So okwo kwe kusalawo kw'akakiiko ku nsonga eya Busiro County East ekisangibwa mu Wakiso District. Then ensonga endala gye mbuuzizaako eyalwemi